enanga aliawo junior aliawo nga bw'onobeera n'office messenger wo mu office oba bw'onobeera ne secretary oba bw'onobeera nga ffe betulina ba ADC simanyi ba MA bakolera ku biragiro nti kati senga kyazuuliddwa nga taata w'omugenzi yase mutabani we bandi mulinze n'amala okungubaga era bwe kizuulibwa bwe kiti taata w'omugenzi wadde akaabye nnyo bamama w'omugenzi Gen.Nalweyiso nga nkabidde omwana wange nsiisiita simanyi nkole nti poliisi ekwatira waawo kubanga mu buli ngeri yonna ayina okutubuulira ayina okuvaayo. Musajja wattu n'agamba nti mutabani wange twali tudde wano n'agamba bw'ati then poliisi efune weetandikira okunoonyereza wadde nga mutabani we yamuziise eggulo tekimuganda leero kumubuuza naye ogamba otya nti bakuwadde obutwa ti naye kwegamba owuli simanyi oba boogera kituufu oba baagala kubasaasira nnyo oba baagala kulaga nti babadde bamanyi nnyo omugenzi naye neebuuza mukama wange oyo yafa ddala ekintu ekyo yakyogera nkiwulira ng'ekyobulimba mukama nsonyiwe mpulira ng'ekyobulimba era abantu abakyogera nze ndowooza butaswala tebandiyogedde kubanga toyinza kuleka Jacob okufa kubanga obutwa babujjanjaba babujjanjaba abantu ne basurvivinga naye omuntu akubulya atya nti nywedde obutwa simanyi n'ogamba nti temubulyako omuntu yenna. So kululwa okutwaliza wamu abantu bano abavudde ne bagamba nti Jacob alabika yaweebwa butwa kululwa olabira ddala nga balina ekitali kituufu. Abakulembeze batuufu si bazadde tebalina mutima gwa busaasizi tebasaasira baana ba mugenzi ebintu byebagenda okulowooza kubanga ffe saawulyako ku mwana yenna ng'ayogera nti taata yaŋŋamba kubanga ate abaana bakulu. Waliwo ekigambo kye bali bagamba ekyokulaba omulwadde bino bye basala okumulaba nti kyekimuse naye kyendamanyi ku mwana oyo nti yagamba nti taata we yagamba no kubanga n'eddwaliro lyagamba nti yagamba nti tebamusalanga naye ate nze ndowooza nga mutuufu kubanga omuntu bw'olwala okusala kuli ku muntu afudde ekibwatukira naye omuntu alwadde n'eddwaliro ne litegeera ki kyolwadde ate baba basala kukola ki. Nze ndowooza obeera mutuufu bwe ndowooza naye ndowooza kyandibadde nnyo ku basawo kubanga bo babitegeera naye n'omuntu obuntu kubanga nange manyi ebirwadde byange mbimanyi ndi mulwadde obulidde kati lwaki bansala ng'ate nkimanyi nze ndowooza weeziri eziraga nzize nzijanjabibwa okumala ebbanga kati nga lwaki banteekako akambo okunsala okulaba ekinzise sikitegeera. Nze ndowooza nti naye nyenda kuddamu mbuuze kyogambye ekyo nti n'omwana yagamba nti teboogera naye ng'ate eddwaliro gye riri n'omuwala musawo yali mu ddwaliro abasawo bajanjaba kitaawe ebbaluwa zaafuluma kakati ate ogamba otya nti taata yangamba nze ndabawo obuzibu waliwo abantu abaagala okwonoona kubanga ekigambo ky'obutwa buno si kyekisoose si tekisookedde ku Right Honorable Jacob Oulanyah ekize kibeerawo abasinga ekyasembayo waliwo omugenzi n'eyibanda then waliwo omugenzi Gen.Nalonda eyafiira mu nnyonyi ate si yasoose okufiira mu nnyonyi abantu bangi waliwo n'abafiira omugenzi Nobbo Mayombo waliwo oyo ye yalwala naye kubanga mujjukira president yayogera n'agamba nti yaludde ng'afolowinga omugenzi Nobbo era n'omugenzi yamubuulira problemu gy'alina owulidde kati omuntu teyeefiira naye ekigambo ky'obutwa buno so sikkiriziganya nakyo bwe kiba weekiri abakitegeera bakola ensobi n'omuntu yennyini agamba nti bampadde obutwa bw'aba yakyogera nga tebamuwaayiriza. Ekizibu ky'abafu omanyi batugamba mbu omufu avaayo simanyi n'ayogera biki naye mu Buganda bagamba alifa tazadde talizuukira bwe batyo bwe bagamba naye tazuukira naye omufu muzibu nnyo era nze ntera nnyo ogamba nti abafu nange era bwe ndiba nfudde ndibeera musiru omuntu bw'afa aba musiru abeera awo oba ofudde
tayogera ne babonyabonya mukazi ne babonyabonya mukakisubi nga bamubuuza simanye empale ya bulu gye yagula jjo simanye empale ya green gye yagula ddi abeera omudiro nga atugubadde talina kintu kyonna kyayogera naye right honorable yandivuddeyo n'ayogera n'agamba nti bampayiriza sirina muntu yenna gwe nagaa nti bampa obutwa naye abantu bannumiddwa nnyo ku myaka gye nfiiriddeko simanyi naye mwaba naye yakyogera yakola ensobi era naye yandivuddeyo n'agamba nti kituufu gundi ne gundi yampa obutwa yandikyogedde nga yakatandika okulwala n'akibuulira abantu n'avaayo n'akibuulira ensi yonna ne bamukebera ne bakikonfaminga n'okonfaminga nti ddala butwa naye bwabanga mu malwaliro gonna gayiseemu tewali likodi eraga nti mulimu obutwa saagala kukkiriziganya nakyo naye nga tulekedde obulumi bungi kusinziira bwe twali tumwagala abeerewo atwale Uganda mu maaso atulekedde obulumi bungi. Afande osanga mu kunoonyereza kuno enaavaayo ekituufu kubanga abamu bagamba nti poliisi ekole ogwayo enoonyereze erabe abamu abavaayo ne boogera bwe batyo then abamu bagamba nti osanga ne taata alina kyamanyi engeri nti ye yavaayo n'agamba nti omwana yamugamba nti wakuba abamu bagamba nti ate taata mu kiseera kino bwali badde poliisi temunoonyerezaako ku bigambo ng'ebyo. Kisubi nze ekyo nakyo nkiwakanya. Abantu bonna bagamba nti omugenzi yafa butwa kubanga kituluma. Kubanga just poliisi kwogera kiki ky'omanyi nti kyenva ngamba nti omugenzi yafa butwa kubanga ABCD okutuuka ku Z. Ne woba ogambye okuziddamu n'oziddamu ne bwewandiika ekitabo kiramba nze sikigaana siraba nsonga lwaki tugaana ate n'ebyo bagamba nalabyeko ow'ekitiibwa minisita owa ICT namulabye jjo ne ŋŋamba naye ndowooza obusungu abantu balina okukontrolinga obusungu abantu balina okwefuga bw'obanga ovuddeyo okwogera bandigoberedde nnyo mukama waabwe bandigoberedde nnyo enkola ya muzeeyi nze ndowooza naye yakoze ensobi nze ku lwange nga Nalweyiso ndowooza mu nti yakoze ensobi kubanga enanga ali awo junior ali awo nga bw'onobeera n'ofisi messenger wo mu office oba bw'onobeera ne secretary oba n'obeera nga ffe bwe tulina ba ADC simanyi ba MA bakolera ku biragiro kati enanga teetaaga yandigambye nti abakulu ba poliisi ba leaders ate enanga ono bwabeera omwogezi wa gavumenti enanga mwogezi wa poliisi kwegamba omwogezi wa gavumenti osobola okuyita enanga n'omuyita n'omugaidinga oba n'omubuuza naye bw'ovaayo n'ogamba nti enanga abadde ayagala kweraga mu mawulire naawe ate n'ovaayo n'oyogera kuyita omufu naye ate omufu era bamuyita omufu bamuyita bulijjo kafeero wali towulira nga baagala muziikula amaze emyaka n'emyaka mu ttaka era baba bakuyisa omufu bamuyita oyo dokita akimanyi n'okukimanya omufu nakati era bwe biranda kati nze kankubulye bwe binaalanda abantu ne bavaayo taata ne bamubuuza ne babuuza omukyala ne babuuza abaana nga tewali bumativu bamugjayo Oulanyah ne bwana bamaze omwezi ne bwana bamaze omwaka okunoonyereza we kuligwera Oulanyah bali muyita nzire ekyo simanyi lwaki kyayogeddwa ng'ate kyogerwa musawo nti enanga ali era basobola okutuma enanga nti oba ayogere ki kubanga oyo mwogezi oyo batuma mutume ekyova obulyanga ngamba nti bino byokuba abasirikale amayinja abasirikale bagendera ku orders zaffe nze nakugamba nti omusirikale bw'omuwa order nawe nti wano tewayitawo omuntu nawe yagimuwadde toyitawo kati enanga bwe babanga bamugambye nti genda osome bino nti bajja kuyita ate bwagamba okuyita tekitegeeza nti taata w'omugenzi bagenda muteeka mu baasi bamuleeta e Kampala CID eri eyo omol gye baziika omugenzi eri awo ku district waliwo wa CID atambula n'agenda kubanga ne muzeeyi yagamba nti bajja kugendayo bamubuuze kubanga bw'otabuuza taata w'omugenzi kakati ate banaabuuzaani kubanga yatandika ekintu ekiyinza okubanga Dr. Baryomunsi kyamukutteko bye bintu bino kubanga
biri babitutte mawulire press conference oli yanisuubidde nti summons bazikola noyita aboogera ebintu ebyo ababyogera ne bagenda ne babuuzibwa so sigenda mu mawulire n'ogamba nti Chris Baryomunsi minisita tujja mwetaaga tujja kwetaaga Kiwanda tujja kwetaaga ani ye Dr. Chris alinga kyekyamuyisiza obubi nti si bwe batyo bwe bakola si bya mu mawulire wabula CID erina okukola omulimu ogwo. Excuse me, nze kyondudde nga nkiwulira poliisi ng'ekikola era ndoza ngenda kukitegera butegeezi nti nsobi ey'okugamba nti tugenda kuyita gundi tumubuuze tugenda kuyita gundi tumubuuze tugenda kuyita gundi. Kati era nze kyenva ngamba nti bo nga basomye abategeera bino ebintu naye teyandiyise mawulire just osamoninga yandisamoninze enanga najja kubanga watya ng'ekiseera kijja kutuuka omugenzi bamuyite omugenzi gyali mu ttaka oluvannyuma lw'emyaka 2 bamuyiteyo bamugjeyo kubanga bangi bagamba nti ripooti weziri eziraga nti kansa nti naye ripooti teziriiwo eziraga nti butwa which means nti weetaaga okubaawo okunoonyereza okulaba oba mwalimu obutwa. Kisubi ffenna oba nange Nalweyiso nyinza okuba ndi mu nsobi kati abantu bansonyiwe naye abantu bonna bali mu nsobi abayogedde ku kigambo kya Right Honorable Jacob Oulanyah okufa obutwa nga yabagamba bali mu nsobi ne minisita wange gwempe ekitiibwa bali mu nsobi. Omanye ebyo ebintu ebyajja ku Neibanda abantu ndoza beerabidde ebyaliwo ku Neibanda abantu bajjukire ekyo ekintu era kyova olaba nti abakulembeze balina okwegendereza mu bintu bye bakola balina okubyegendereza kubanga abaaliwo ku Neibanda nga balumiriza abantu nga Neibanda byafudde obutwa nga weebuuza n'okwebuuza nti Neibanda ye yali ani omubaka just government yali abaali batta Neibanda bwe kitaba nti oba waliwo boyfriend ne ba girlfriend nti balwanira basajja tibamuwadde obutwa naye government oba abantu bonna ba leaders bali batta Neibanda nga kiki bataasa kubanga nakyo tebakituwa naye abaali mu kiseera ekyo ku Neibanda nga balumiriza ti government ye yamuse ate kati nabo kibakwatako kati kino ekya Right Honorable Prime Minister nabo kibanywezeza kyova olaba nti bw'obeera liida waliwo ebintu by'olina okwesonyiwa abantu mbeegayiridde obusungu nange obusungu mbulina olusi bintabukako naye abantu bandyegendereza nnyo ne bakontrolinga speed kwe batambulira enanga nze ku lwange yabadde mutuufu ye baamuwadde ekiwandiiko ate n'omuno omwogezi wa gavumenti naye lumu bajjamuwa ekiwandiiko bamugambe nti Gen.Nalweyiso ajja kwetaagibwa abasome si mukyama abasome bategerekeke ate babadde boogera era bategetikyet enanga ne bwatandi basomye tubadde tubamanyi ababadde boogera ebyo ebintu kati enanga baba yakoze ensobi oyo junior waffe bajja kumuyita bamunyonyole ntokolanga booti naye nga si kirungi genda kumujeregera ku mpewo nga ate oli senior nnyo nze ndaba nayo nsobi. Weewaawo tweyansiza afande nkimanyi nti Kisubi ekigambo kye bagamba kye nawulidde nga bagamba nti kati taata w'omugenzi bandimulese n'amala nkisebo njagala okutegeeza nti kati senga kyazuuliddwa nga taata w'omugenzi yase mutabani we bandimulinze n'amala okungubaga era bwe kizuulibwa bwe kiti taata w'omugenzi wadde akaabye nnyo oba mama w'omugenzi ze Nalweyiso nga nkaabidde omwana wange nsiisiita simanyi nkole nti poliisi ekwatira waawo tuyamba bino biyamba ffenna bannayuganda nga taata w'omugenzi mwali ekikulu taata w'omugenzi bajja musanga waka kubanga buli ngeri yonna ayina okutubuulira ayina okuvaayo. Musajja wattu n'agamba nti mutabani wange twali tudde wano n'agamba bwati then poliisi efune weetandikira okunoonyereza wadde nga mutabani we yamuziise eggulo tekimuganda leero okumubuuza. Weewaawo tweyansa afande nkimanyi nti Munnayuganda yandyagadde okwongera okumanya kubanga oluvuuvuumo n'olugambo lubaddewo nti ddala mu gavumenti yattu eno obutwa mwebuli
yadde essaawa eno nga twogera ku Right Honorable Oulanyah nti oba yafudde butwa oba teyafudde butwa, neera bangi batugamba n'essaawa eno bwe bajja ku mikolo egy'enjawulo beekengera okugiryako. Babaka mu Paalamenti obawulira ne kantiini bagitya nti bwe bajjanga bwenze wano mu ofiisi yo oli atya n'okunywa amazzi atya n'okulya emmere ng'alowooza nti banamuwa akatwa. Ddala obutwa bwegiriisa mu gavumenti yaffe eno. Nze kyenyinza okudifendinga teri butwa obugabwa nga bugabibwa gavumenti. Ekyo tekiriyo kubanga gavumenti eyina ebintu bingi nnyo byeyinza okuyitamu, naye teriyo obutwa nga buli awo nga gavumenti yebugaba. Gavumenti tekirimu, naye sijja kugaana nti teri butwa obwa Kisubi nange. Obutwa bubeera bwa gavumenti, obwa Kisubi nange obu bwe kimanyiddwa kuva dde obutwa weebuli muntu ku muntu. Kubanga kati olaba ekifaananyi wano mu ofiisi yange ekya Sir Edward kuliko ekigambo ekigamba who killed, ne batugamba yafa butwa, okiwulidde. Naye ng'obutwa teriyo obutwa obwa gavumenti eno gye mmanyi nti obutwa buli, kubanga ekyo sikimanyi era tekijja kubeerawo ku mulembe gwa gavumenti gye ndimu nti egaba obutwa. Naye obutwa obwa Nalweyiso n'omuntu omulala bwo busobola okubeerayo. Obwo bwo gye buli, ne mubaka mu famire gye buli, ne mubika gye buli, ne wa gye buli. Ate n'ekirala, nze abakulembeze ekigambo ky'okubeerawo nga gye bwe nalabye mu Paalamenti ba leaders nga bayimiddao bagamba batya okulya mu kantiini, eriyo ebintu ebitasaana nakwogera. Kwegamba ng'oyimidde omukulembeze gwe oyinza otya okubeeraawo nga gwe obeeraawo nga gwe oli obutwa. Omukulembeze leader z'abaana wakana kugamba bw'atambula neyeekoona mugamba future leader teyeekoona. Tobeeraawo ng'ogabatukana weeyiridde butto simanyi weekoze eki. Omukulembeze ng'olowooza nti oyagala kubeerawo mu nsi, abamu ng'oliwo ng'olina ekirubirwa kyo kyakwesimbawo, simanyi weesimbawo, simanyi obeere president, obeera otyawo nga bampadde obutwa, nanywedde caayi wano nampa obutwa, simanyi nanywedde sodawo. Ekyo nakyo bannange ba leaders baffe tubasaba, bw'obanga ddala omanyi nti oli leader era ng'okimanyi n'okukimanya nti bayinza okuwa obutwa, kati gwe lwaki oli ku mwenge bw'ogenda mu ttooyi bw'olekaawo eccupa, simanyi ate bw'okomawo bw'oginywako, bw'otambulira mu mmotoka bw'onywa ku ccupa y'amazzi ogireka mu mmotoka ofuluma ogenda okomawo onywa eccupa y'emu, oyo tabeera mukulembeze. Omukulembeze oteekwa okuba nga weekuma tovaayo buvi, omukulembeze ow'amaanyi, omaze okufiiriza eggwanga libadde lirina kye likusuubiramu n'ogamba nze bampadde obutwa. Abakulembeze baffe nze kubanga abantu bajja kubeera baga oyo naasaaga ne bajja kubumuwa, bajja kubumpa. Naye abakulembeze tubasaba mwegendereze, mubeere abeegendereza, kubanga abakulembeze bw'obeera Kisubi kati nga ggwe olina omukyala wo n'abaana, naye eby'ennaku zino Kisubi abeera ne mukyala we n'abaana ate nga bw'alinayo ne girlfriend. Ate girlfriend oyo ate alinayo, oyinza okwesanga nga mufumbo alinayo omulala. Kati awo omanya nti obutwa bukutunuulidde, kubanga kati abantu omusanga ayina abaana bataano, buli baana bataano buli mwana ayina mukyala we, ayina maama we. Oba ojja kusanga omukyala ayina abaana bataano buli mwana ayina taata we, okiwulira. Kati eyo gy'otambulira eyo ng'omuntu akulondoola ng'oyagala mukazi we oba oyagala bbaawe, nze ndowoozaamu ekyo obutwa gye buli eyo. Naye nti obutwa gavumenti yebugaba singa abantu tebaliiwo. Tuzze ne tulaba n'okulaba ennaku zino nga abakulu abamu baweebwa office n'agigaana n'agamba nti nze sijja kubeera mu ofiisi eyo. Bino bye bimu ku ebyo ebireetedde bannayuganda abamu ogamba nti walabika waliwo ekikyamu mu gavumenti, kubanga Gen.Nalweyiso bw'aba mu ofiisi eno ne baleetamu omulala n'agamba nti sijja kugituulamu. Abamu nti batya ddogo, abamu butwa. Bino ddala bikolebwa individuals. Kisubi kikulaga nti abakulembeze baffe bakopi, sikulimba nze obwo mbutwalira mu bukopi. Ofiisi ya gavumenti etali ofiisi y'ekika, olaba n'ey'ekika nayo tebayiyo.
ebeera ya kika naye ofisi ya gavumenti obeera otya onoga nti zino sijja kigenda mubajja kundogo oyo mula abo balogo bebo bowulira abaloga ebitali nayo ng'abantu babeerawo bo beeyita balogo obulogo newebuza obulogo senga bwaliwo abantu bangi nnyo bandibadde babaloga naye tebuliyo naye abo bakopi balowoleza mu kuba nti ofisi ze bafunye baziyisiza mu mindi bewobola bebanyaga abasawo b'ekinansi ne babanyaga ne bababbako ebimiliyoni n'ebimiliyoni banoonya offices agenda bwabeera mweno nanoonya endala abasawo ne bamutawanya kisubi nze ndowoozamu nti bukopi abakulembeze baffe bagenda omanyi twava wala nze kitange yali akanika bugaali kati okubeera ano nga ndi Gen. Tulimu obukopi tulimu ekyalo tulimu ekyalo nze era ofisi ya gavumenti oyinza otogamba musijja kigenda mubajja kundoga nti entebe abamu bakyusane bajjamu ebintu byonna ne bajjamu n'entebe kati entebe ogenda naye eka entebe tugireka wano n'ogenda n'oleka ofisi mesenya n'olekawo ADC n'olekawo MA n'olekawo bescot entebe lwaki oba tewagenze nayo ku makya buli lunaku sireetambwa kugikebera ndinkebere nze ndowooza bukopi naye nga tekyandisande nakutegerekeka nti omuntu yaganya okuyingira ofisi y'omuntu mbu kubanga yagirimu yafa kubanga yagirimu yamenyeka okugulu yagirimu emmotoka yamutomera emmotoka yagwa omanyi nze mu nsiko eyo balina amanya mu nsiko oba nakati waliwo amanya ge baatutuumanga simanyi bitya simanyi oyo muwala wa kisiraani ne mbagamba nti omuwala okuyita ow'ekisiraani nti omanyi bbawe bwagenda yagenze ku lutalo teyakomyewo ne mbagamba bw'obanga oli w'amagye omukazi ng'olina abasajja bataano kale katugambe abasukka mu bataano bamukaaga bona tebayinza genda ku operation ne bakomawo n'ogamba nti bonna bakomyewo nti kati awo oli wa mukisa era owekanga omwasigaddeyo kyekikuleetera okugamba nti oyo wa kisiraani okyola oyo simanyi lwaki babuuza omanyi kibi nnyo omuntu amanyi okubuuza okwagala okubuzaabuza ensi kati nga nze abaana bange bwe banavayo ne bagamba twagala batubulire maama waffe yafudde ffe batugambye yafudde obutwa naye ng'ate bakimanyi babadde bantwala ne mu ddwaliro owulidde ng'ate bamanyi endwadde zennina za kufa oba oyagala oba toyagala obeera ku makerenda 24 hours kimanyiddwa owulidde